omusajja agamba nti ewaka ewuwe wamulemye taba musajja. Taba musajja. Ewuwe tewasobola kulema. Agamaka gago. You ought to take charge. And how do you take charge? Having these uncomfortable conversations. Nkoyo obujama wano. Nkoyo obujama, nkoyo okuyomba, gwe bulwe nkomawo oyomba buyombi gwo busungu obujjawa. N'otandika okutakula n'agamba nze ekinyombya kye kino na kino na kino na kino. And you sit and you start to map out all these different issues ezikateiringa relationship yammwe that you find peace. Kati kyetwerabira ng'abasajja nti leero nja kuva ewa Kasifa, enkya ngende ewa Kiratiifa, luli ngende ewa Luusi, naye buli mukazi gwenvaako nenzire wemba sifikisinze kino ngenda kusigala nga ndi mu recycle yemu. So bemba sitaddewo mbeera eyogera naye. Tuyiga okwogera abasajja, nze kyensinga okwadvocatinga for. Can we learn to talk as men? Ugambe mukyalo omugambo waayo oyinza okulowooza olina akababba kangi, oyinza okulowooza oleekaana nnyo naye ogenda kumpuliriza. Nze mukulu mu maka muno sigenda kuddamu kukkiriza kuvoola kitiibwa ky'amaka gano. Sigenda kuddamu kukkiriza kwogera ku kintu kya bujjama mulundi gwakuna mu maka muno. Sigenda kuddamu kwogera ku kintu kya butakola mu maka muno. Sigenda kuddamu kuwuliriza nsonga ya butasaba mu maka muno. Leadership bukulembeze. Naye kati tuli eno ebweru tuli mabala tugamba she's not what I married. Abantu bakyuka. Gobadde okimanyi nawe wakyuka. Mukyala wonze omukazi gwe nawasa emyaka emabega si gwe nnina leero. She's totally a different woman. Lulinga linda bwanyiiga ng'alina engeri jjajja n'obusungu naye kati bwanyiiga jjanaganaga n'omanyi Kyamagero onyiiza. Modo ya engagement yakyuka. Kuba yakizuula nti wajja nnyo nze tompa kukirako. Mba sigenda kuwuliriza because you're emotional and with emotions tetulina kye tugenda kugonjoola. N'akizuula ono omusajja bwe nzija nga mbugumye tawuliriza. Kati n'atandika kwogera nange. Kyamagero onyiiza wakoze kino n'okola nini. Gwe mulwadde olaba nga kikikola ne muga kyabadde kikola. Nangamba kale kyampisiza bulungi. Ne muga kiyinza okuba tikyakwisiza bulungi but this is what I was seeing. I break down what I see. Nangamba ekitegeeza nze nakifunye obubi. Because ebbanga lye tumala nga tetwogera n'abantu be twagala bagenda kutandika okutulowooleriza. Ate teri kisinga kibi nga muntu akola overthinking agatta scenarios. Luli yakola bwati ate bwe yakomawo n'agaanira essimu ye ate ekitegeeza n'agwa mu conclusion because alina kye bayita blind spot. Tasobola kulaba nga ggwe bw'olaba. Ate naawe tosobola kulaba bintu nga mukyalawo bw'abiraba. So kitegeeza twetaaga cohesive force from within the partners. Ne tutandika okwogera bino bye tugamba she's not what I married. Omukazi yalinga asaba nnyo takyasaba. Mu maka gonna omuntu asinga okukubiriza abantu okugenda okusaba abeera taata. Si mukyala. Abeera taata. Era taata yagamba nti mwenna mwetege tugende ku kyaki. Abagenda ku muzikiti bw'oba toosaale togenda kulya. Leadership. That's how it works. Naye kati gwe taata weesuulirayo ogwa naggamba tokyasaba na kusaba. Osula mu mipiira ku Sande n'okeera ng'oyayuyozuka ssaawa 5 abaana tebagenda kusaba. Kati mukyalawo bw'atandika obutasaba ng'otandika naye omanyi nti omukazi wange takyasaba na kusaba n'okusaala takyasaala. Bw'aba ali akola swala 5 kati akolako 2 zokka. Okukendeera ku ekyo kiva wuwo. Gwe kati gw'onoomubuuza gw'osaala zonna 5. Weebale nnyo. Akulaba ng'ozisaala. Kubanga kyokola mukyalawo kigenda muwa ekifaananyi nti kino kye kifaananyi ekiriwo. Kasuku ebintu biri bibiri mu bulamu. Katonda aba takuwadde mukyala asaba nnyo, aba akuwadde omukyala aloge nnyo. One of the two. They must subscribe to one of the two. Tewaliwo middle ground. Either wamandwa nnyo oba musabi nnyo. Kati bw'olaba awaalaga yeemu, it is our job to start to talk about it. Now the problem ekirimu nti tugaanye okukyogerako ne tugamba nti she is not what I married. Kati gwe kiki wawasa? What is the picture like?
But Andrew, that could be aside. Subjective. But there's the physical attribute. Omukyala wamuwasa ebbere liyimiridde lyagwa. Olubuto talusibye lutimbidde. Alyanga ayagala okudduka. Oba okitegeera. Kati kubakati abantu amaga nti mukyala wange mutunuulire tunuulira n'oli omulala oli alina abaana 6 n'alina 3 naye oli yeefuddeko n'adda mu sheepu biki naye onaafaanana atya. Awezayo ne nkubuuza bwe wali owasa wawasa ki? Nawasaka bebi. Wawasaka bebi? Bebi asigala bebi emyaka gyonna. Takula. Akula. Bw'aba akula wakati awo tabeerawo n'okuluŋŋamizibwa nti bamugayidinga. Gwe bw'obanga essaawa zino ekikujja ewaka kugenda kutuula mu bbaala kunywa mwenge olw'okubanga mukyala wo yazaala omwana ow'okubiri n'agwa amabeere omubiri ne gukyuka, bino byonna tebyaliwo lwakubanga ayagala. It was you who provided that sperm because you wanted a child. It is only fair nti otuula agenda tandika. Tumulinda vuga taatavuga. Taatavuga kintu kyo kitwale. Katusooke tukugumiikirizeemukko. Tujja mugumiikiriza. N'abaana abo nno nabo bakola. Okimanyi ekyo? Kituufu. Wakati agivuga n'agiteeka eri. N'amala n'agivuga n'agizza ate ateekemu bino. Ngoba wannyo obudde obeera oba monitoringa. Kati agiyingiza anti omulabye ng'ava eri avudde waggulu nakyo. Bwe tukomawo omukyala yenna ekifaananyi ky'olina oftentimes wemba ngenze mu gurupu zaffe ez'abasajja gye twogerera twekyalenjinga nti mukyala wo gw'olina essaawa zino bw'omutunuulira emyaka 3 afaanana atya. 30 years from now. Waliwo ekintu nze namukyali wange yaŋŋamba ye omukazi yenna wagwira ebbeere wamuteera tasobola amabeere gaagwa. Owali obuzibu weewano ki ekisuula ebbeere ly'omukyala? Tutandikire awo. Kuyonsa. Weebale nnyo ayonsa baana baani? Baana bange. Weebale nnyo. Can't you just be courteous enough as a man n'ogamba ekyasuula ebbeere ly'omukyala wange kuyonsa baana bange? I am going to help her regain her body. Omukyala bw'aba yakamala okuzaala abeera ne kibayita baby fat. Ateeka okuwakinga out okulaba nti omubiri gudda. Naye wakati awo nga yakazaala olumu babeera bayita mu traumas ez'enjawulo. Pain gye bayitamu nga bazaala si ya bulijjo. It's totally unique. Omuntu osobola gitegeera ng'ozadde. Nze sinza nagikubisaamu kafaananyi mbu I can't. No, I can't. Bw'ayita mu kiseera ekyo olumu yeekyawa n'okwekyawa. Era kyovula mu Buganda olumu bagamba nti yalidde omwana. Ng'omwana buli wakaaba alina engeri n'awulira naavu ezimu ng'alinga avaako. Olumu balaluka n'olulaluka. Kati gwe oganye okutunulira nti omukyala ono yeeyisa mu mbeera zino zonna afuuke ekyo kyali. Olubuto lwe lwagwa olubega lwali lulinga olwa pireri because of you. Wamusanga alina akabuto bwe kati. Ka flat tummy. Ne banno bw'ogenda okusanga mu mabaala abalina flat tummy gaana kkiriza akasuku kasitono bateekamu obujulizi. Nabo bajja kudda mu mbeera y'emu. So the idea is this. Let's start to talk to our partners. Omugaye nti mukwano olya nnyo endya gy'oli mu kulya wali abantu abalya ennyo waliwo gaye wange yaŋŋamba omukazi alya n'alya chocolate n'alya chips n'alya KFC buli kiseera abeera alya namuga mukwano olya nnyo wenna ogezza ozimbulukusi naye nga ye omusajja afaanana atya ng'omusajja ali in shape bw'amugamba tugendeko mu gym mbwaffe ewaffe omubiri munene ne kakiriwo ekiti omuntu yenna oteeka okukola ennaku zino kye bayita genetical blood grouping. Genetical blood grouping togikolangako. Nja kutwala omusajja amuyita Dr. Tamale wano mu Uganda. Bw'oba mbu simanyi nze omubiri gwagaana okendeera nkoze gyimu biki biganye. Akola genetical blood grouping. So me, I'm AB+. My genetical blood grouping, I'm a hunter. So sirya nyama ya red. Sinywa wine wa red. Sinywa mwenge beer. Anko ya ddala bubisirya binyeebwa sinywa dairy products ezo ne exercise nze ze nnina okukola nina kuwuga buwuzi because every genetical blood grouping ekuwa exercise gy'okola kati gweoyinza okuba omukazi omukaka genda mu gym naye nga si kyekigenda omusala amasavu kitegeeza ki gwe ng'omwami ow'omaka omwo you're not informed.
tolina information Kyamagero gwolowooza wulira ekifuula omwami kubeera n'amagezi amagezi gava muki mu kumanya n'okutegeera okumanya is information understanding kwe kutegeera the action you make after that is the wisdom kyekikufuula omwami nti mukyala wange ono agezezzaako gye mukyala wange ono ngezezzaako musala emmere n'ebitafutafu ebimuleeta amaanyi amasavu naye agaanye ottereera kamutwale mu bakugu ba nutritionist bamukwere kye bayita diet flow akole intermittent fasting nti buli lwakubiri n'olwokuna nsiiba omanye eyo modo nagijja mu basiraamu era nze njigoberera every Tuesday and Thursday you fast full day obeera onywa obunyuma zinga otambula naye nga tolina kyolidde omubiri nze awo mba ngenda kankana mubiri tegusobola kubaawo nga temuli ssala bannange. So this is what happens gy'okoma okuingaginga ne mukyala wo oyinza okuba omugamba nti alekeraawo okulya naye ng'engeri gy'okyogera okyogera nga kasuku ng'engeri gy'okyogeramu olinga amusalira omusango nti n'okulya musango luli we wali oyogera naye okyogera omukazi oyo aganye okulya alya buli kimu buli kiseera alya kino alya kino owulira toni gy'okozesa it is judgmental eyo yeyakasuku naye ono mukyala omugambe naye mukwano omanyi bwemalawo KFC njagala nkubulireyo ekintu kimu lwaki tetugenda netukola genetical blood grouping ne batukebera bagambye n'omunyonyola n'okitwala in a sense of love